Faina yafe eyobwakabaka bwa Buganda tukyali ne Viola Nandawula ava mu kitongole kya URA togera ku nsonga ya stamp duty atubulidde bingi ne ngeri scenarios ezenjawulo ddi losasula omusolo guno ogwa stamp duty ne tugenda kati kugenda ku nsonga ya process engeri gyo sasulamu omusolo guno era gusasulibwa gutya kubanga ekyamazima kiri nti omuntu ayinza okuba kati akitegedde nti agwetaaga naye n'atamanya process gye gusasulibwa. Njaga tutandikire ku ingeri omuntu gyasobola okusasulamu omusolo guno akwata bukwasi ensimbi najja nakonkona ku URA n'abagamba nzize gya kusasula stamp duty ya kino oba waliwo gyagusasulira n'enkola ennyango oba oli eyitibwamu. Nga womanyi nti ennaku zino waliwo enkulaakulana mu bya tekinologiya. Yes. So waliwo engeri ez'enjawulo buti omuntu waba asobola okukola ki okusasula omusolo guno ogwa stamp duty. Okusookera ddala obeera olina okutegeera kiki kyoyagala okusasulira stamp duty. Nti katugeze oyagala kusasula stamp duty ku ndagaano. Oyina endagaano yo waguze ettaka lyo ng'oyagala kusasula obeere mukkakkamu ng'oyina endagaano yo ogiterese. Kati mu nsonga eno ky'oba olina okukola osobola okukozesa essimu yo n'ogenda ku mutimbagano gwa Uganda Revenue Authority. Tuguyita omukutu ogenda ku mukutu gwa Uganda Revenue Authority. Bw'ogenda ku mukutu okwo kuliko kye tuyita stamp duty. Waliwo akabokisi kaffe mw'osobola okunoonyeza kye twandiyise saaki n'onoonya stamp duty. Bw'omala okusaakinga n'ofuna stamp duty waali oteekamu kye tuyita ttiini n'oteekamu ttiini yo then n'olonda okusinziira ku instrument gy'oyina oba document gy'oyina nti katugambe bw'eba ndagaano era erinnya kw'eririmu ezo instrument empitirivu ezibeera ki ezibeera zikulagiddwa. Kati n'olonda gwe instrument gy'oyina nti katugambe agreement n'ogironda okuvaamu ebyo ebikuweereddwa ku listi eyo. Bw'omala okugironda bulungi nnyo n'onyiga akapeesa kaffe tukayita ka submit. Bw'omala okusubmitinga ekuleetera kye tuyita PRN, Payment Registration Number. Kati Payment Registration Number eno oli wadde mb'ogisasulira ku ssimu yo. Tuyina koodi yaffe eya URA gye tukozesa osasula eri *285#. Bw'oteekamu ekuwa ebiddirira n'ofollowinga n'ogigoberera n'osobola okukola ki n'osobola okusasula. Oba si kyo osobola okukozesa ba agenti abakuli okumpi abo abasasula eby'enkola eya mobile money. Naye olina okukakasa nti eyo payment registration number gye tuyita PRN ogirina. Kati gwe gy'obawa bo ne basasula oba osobola ogenda mu banka bw'ebanga banka ekuli kumpi n'osasula. Kakati waliwo embeera ey'okuba nti ekintu kino kigenda okusasulira kubanga ebiseera ebisinga obungi nga batugamba nti ssente ezirina okugenda mu URA toziteeka wantu walala wonna ne mu bitongole ebyennyini gye tugenda. For example oyinza okugenda mu kitongole ekya kankoze ekitongole kitusinga kati ekitera okuba n'enteekateeka ya stamp duty kyemmanyi ennyonoza ye URSB abaregisteringa ebintu ebingi. Bwe ŋŋendayo yo mu URSB banyamba batya okumanya omusolo guno gwe nnyina okusasula n'omuwendo nti olina okusasula muwendo bwe guti? Kakati nno ekitongole ekyo ekya URSB nakyo nno kibadde kibifudde byangu nti bw'era oba bw'ogenze balina nabo omutimbagano nti bw'obanga katugambe owandiisa kampani oba oyina online oba ogenze butereevu gye bali era bw'obeera ogenzeeyo bwe bateekamu omuwendo gwa share capital gw'oli mugamba nti gw'oli mu kuguzisaawo bizinensi yo era basobola bulungi nnyo okuwa ka PRN ako k'osasulira. Kati ate bo era nabo balina ekya online okwo ku mutimbagano kwennyini era basobola okusasula nga ssente ziva ku ssimu yo ng'era tobawadde kashi
era nayo kikola kisoboka bulungi nnyo. Toyina woyina genda n'owa ssente mu bukalu bwazo nti nobala mitwala 2 gigino n'ogamba nti giijo nsasudde stamp duty ne bakuwandiikira ka receipt. Nedda. Ate mu banka kyanjawulomu kubanga banka zo zibaddewo emirembe egiwera nti omulimu gwazo bwe ba receivinga ssente bakuwa akalaga nti osasudde mu buliwo. Naye kyengezaako okugamba kino ekyokugamba nti Nandawula akutte ssente n'aziwa mu kiibi nti nenzikukwasa neŋŋamba nti nsasudde ki stamp duty. Nedda, ekyo tekikolebwa bwe kityo. Buli ssente zonna ezisasulwa eza stamp duty zibaako kali koyogedde akapyala ennamba eyo ebanga reference ku kyosasulidde. Bw'oba togirina eyo oba osasudde empewo. Kakati waliwo ebintu ebirala byenjala tutunulire kuba tugambye nti document zonna ezisasulwa bwengenda okulaba bwogenda mu URSB waliwo enteekateeka y'obufumbo. Batugamba nti obufumbo bwonna nga si buwandiise mu URSB ne baba bakugase mu kyaki naye nga tebabuwandisiza mu kyaki, tebabuwandisiza wali mu URSB, tebuba butuufu. Mukola bina bye mukoze naye tebuba butuufu. Naye kyekimu n'okuba nti buweddewo. Katugeze singa nze nkuwasa ne nkutwala ewange ne tutuuka ekisanga tetwakolagana twawukanye. Bwe tugamba bugambi nti twawukanye tugenze nga tetukoze enteekateeka eyo ya URSB kusasula stamp duty, bufumbo buba bukyaliwo. Obufumbo buba bukyaliwo, mba nkyali mukyalawo. Amateeka bwe gagamba era oba okyali mwami wange. Naye okuleka nga tugenze mu butuufu bwakyo ne tusasula stamp duty owa divorce, awo tusobola okugamba nti bano tebakyali wamu, baawukanye. Okumusasula kisinziira, waliwo ebiwandiiko bye tulina okutwala mu URSB. Kinjala abantu bategeere nti mu process y'okusasula stamp duty eno ebintu bya ssente meka z'olina okusasula mu bbanga ki n'ebirala kisinziira ku process agency eyo gy'okolaganye nayo gyekuwadde. Nti kati katugeze abantu babiri ababadde abafumbe essaawa zino basazeewo bagambye twagala kukola ki? Twagala kwawukana. Kiyina emitendera mwe muyina okuyita. Naye final stage yeri? Final stage ezimu ku mpapula ze mufayiringa oba ze muteekayo eri gye balina okukolera ku divorce yammwe. Muyina okubeeramu empapula eziraga nti wasasudde ki? Wasasudde stamp duty. Singa mba temwakikoze bandigamba nti bandigamba nti bannange omusolo tegwasasuddwa. Gwe kyolina okumanya ekintu kyonna nga kirina okusasula omusolo gwa stamp duty ne gubeera nga tegusasuddwa. Mu mateeka kizibu okudifendinga. Mu mateeka tekisobola kgenda mu maaso. Tekiyita. Tekisobola. Gwoyinza okuba okikoze ng'omanyi okimaze nontantiiru ng'osasudde stamp duty. Banga ki omuntu lyalina okusasulira mu stamp duty? For example, singa mba ngenze neteekayo ebipapula byange mu URA byakuwandiisa company. Ngenze neteekayo endagaano yange mu kitongole yonna gye mba nyina okugitwala, mostly kati kankozesa URSB nenkitwalayo. Banga kiri bampa okusasula ssente ezo kuba bayinza okungamba nti kakati olamu kiibi tugeze okubalabalamu ng'osasula mitwalo 2 for example oba gumu kitundu, bampa bbanga ky'okusasula ssente ezo? Stamp duty nga abadde enzikiriziganya obanga empapula ezo zikoleddwako okuva wano mu Uganda asasulibwa mu nnaku 30, wakati w'ennaku 30. Mu nnaku 30 ne wabeerawo empapula eziteekeddwa wabweru waki? Wabweru wa Uganda. Kati ebyo ebibeera biteekeddwa wabweru wa Uganda nabyo biweebwako ki? Biweebwako ekkomo lya ssente ezo za stamp duty wezirina okukola ki? Wezirina okusasulibwa. Okiteraba. So kati
neze empapula bwe zireetebwa mu Uganda zirina okumakingibwa nti bakola ki basasula stamp duty mu bbanga eryo erikola ki amateeka ge lituwa. Ebyo nno biri mu mateeka. Tuyina kye tuyita section 13 ne section 14 mu Stamp Duty Act. So omuntu yenna ayagala okwongera okumanya ebikwatagana ku musolo guno gwa stamp duty asobola okugenda mu tteeka Stamp Duty Act. Stamp Duty Act 2014. Yes. N'amanya ebirikwatako stamp duty ono gwolaba alina kye tuyita instrument 64 ez'enjawulo bye twogeddeko bitonotono ku biri mu kitabo kiri eky'amateeka naye nga ziri 64. bwe mba neetaaga okumanya oba okunegotiatinga kuba kati mutayinza okwebuuza sisobola kunegotiatinga ne bankenderezaako kubanga bwolimu ezimu eziyinza okuba nga za percentage ne baga nti percentage currency erina kubeera bweti kakati bwe mba njagala okunegotiatinga bankenderezeeko waliwo option ezo ez'okunegotiatinga oba kiri mu tteeka ng'etteeka bwe liragira teri kukendeeza teri kwongeza. Stamp duty ono yabagibwa bw'atyo takyuka nti ono alambikiddwa nga takyukakyuka gwe tujja mu lufuutifuuti okuyita fixed nti gumu kitundu gujja kuba oba gumu kitundu oba ebiri ezo zibeera bwe zityo. Kati bwe tutuuka kwona akyukakyuka mu lufuutifuuti gwe tuyita ad valorem duty oyo ye asinziira ku bungi bwa ekikugerekeddwa nti katugambe weewoze $10,000 mu banka. Yes. Stamp duty gw'ogenda okusasula tagenda kwenkanankanana eyeewoze $1,000,000 gw'agenda okusasula nti rate ya stamp duty ebeerawo yo ejja kubeera 0.5% of amount of money gwe ze weewoze oba $10,000,000 oba $10,000 okiraba ekintu ekyo kati awo n'osasula okusinziira bwe kituuka ku ttaka value y'ettaka enaabeera ekuweereddwa omubalirirwa wa gavumenti gwe tujja okuyita chief valuer oba w'Embarara oba w'e Masaka oba w'e Wakiso ajja kuwa value ey'ettaka eryo naye gwe omusolo gw'ogenda okusasula gugenda kubeera 1.5% of the value ery'ettaka eryo. So ayina eddene erina value nene kati bano abantu abakyusa values zino aguze ettaka lya kawumbi n'agamba aliguze $2,000,000 kitegeeza percentage eri gyagenda okusasula egenda kuba ntono kuba adikire yalinze $2,000,000 wadde aguze kawumbi. Mukikola mutya? Ensonga ezo ziddayo ku bavaluer. Ensonga eyo eya value y'ettaka yo eddayo ku ki? Eddayo ku valuer. Kubanga omanye enteekateeka za gavumenti eyina offices ne ministries ez'enjawulo eziraba ebintu eby'enjawulo. Kakati nga Uganda Revenue mu kkowa eryo evunaanyizibwa ku kintu kimu kukakasa nti osasudde omusolo nga omubalirirwa wa gavumenti gwe yasazeewo osasule. Akadde katugenzeeko nsaba osobole bannayuganda eringa obakubiriza okusasula omusolo ogwo. Bannayuganda abalaba TV yaffe Nganzi tubebaza okutulaba olunaku olwaleero nga tubajjukiza okusasula omusolo guno ogwa stamp duty musolo mulungi nnyo guyamba nze naawe era gutuyamba ng'eggwanga okutambuza ebintu eby'enjawulo so kikubeerere kyangu kifunemu emirembe musobola okutukyalirako ku offices zaffe ne tubayamba ne tuba supportinga butya bwe muyinza okutambuza ensonga eno butya bwe muyinza okukola ebintu bino. Woba olemereddwa tosirika totuula nakyeyo
naye jangu wetuli ffe banno tuli beteefuteefu okuyamba okulaba ng'osasula omusolo guno tosirika kubanga bayinza okubuzaabuza ne bagamba oyina sasula zino oyina sasula ziri ng'ate si kituufu so tosirikira eyo jangu eno gye tuli kubanga ffe banno tuli beteefuteefu okuyamba. Wewa oyo mukyala Viola Nandawula ava mu kitongole ekya URA ensonga zibanyonyodde ezikwata ku stamp duty ndowooza kimanye kiri mu tteeka okusasula stamp duty bw'otosasudde ate oyinza ogenda maaso n'okifuba ng'okiza munda naddala nga mugenze mu kaseera kali akakooti okunnyonnyola ensonga ezikwata ku ebyo biwandiiko eby'enjawulo gwe byolowooza nti biri valid naye nga biyinza okufuna obuzibu mu kooti singa oba tosasudde musolo ogwa stamp duty ogubikwatako. Nze Maurice Mukibe Mugave sigala ku telefayini yaffe Ai Katonda kuma maaso moja. Zuku